Ssentebe wa disitulikiti y'Erwengo George Mutabazi alangirira okuba abantu emigga abatalina kaabuyonjo. Tituyinza kukkiriza kulwala bulwadde lwa kubeera mutolina toilet, oli muntu kiggwa atalina toilet. So tujja kujja tulwane naawe, weetegeke tujja. Mutabazi okwogera bino abadde ku mukolo gw'okusibula abayizi bansamize Institute of Development School ogubadde ku Gombolenda gwe mukwefu okusomesa abantu abakulu abatafuna mukisa gw'okusoma n'okwasomesa obuyonjo. Agambye nti ng'akyali ssentebe w'Erwengo tajja kukulembera abantu abatalina kaabuyonjo. Wekyetaagisa emigo tujja gikuba. Naye tetuyinza kubeera n'abantu nga bagenda bamaaso obubi buli wantu, no. Mu ngeri eminnyamidde abantu abali mu Gombola Endago okubanga bakira omwenge kyagambye nti kiviiddeko obubi n'obutemo okweyongera. Wano bagambye mumusinga okunywa omwenge mu Gombolola eno. So abantu bali mu kubabba embuzi, bali mu kubabba enkoko. Ekyo kitegeeza nti obwavu bw'omwaka tebuyinza kuvaamu ng'enkoko y'omuntu bagibba. Agaseeko nti tagenda kukkiriza obubi mu Lwengo. Ono n'aweera nga wagenda okwekinyibaza bubbi n'agamba nti omubbi ne bwaliba mu ntaana ajja kumuggyayo. Buli muntu gw'omanyi nti mubbi ne baba mutabani wa Mutabazi, jangu wali omwogere ne bw'anaabeera mu ntaana nja muggyayo. Yes, ogambe nti Mutabazi abba embizi, nja kujja ekiro n'ennyumba ngyokya. Ennyumba y'omubbi nja kugyokya ate omubbi tayinza kundema. Ye ssentebe w'Eggombolola Endagwe Abudu Kabugo Mugenda asabye Mutabazi amuyambe bakole ekikukutu bakwate abazadde abafumbiza obwana obuto kuba kino kisusse Erwengo ng'abazadde bakyasomesa baana ab'obuwala nga bafumbiza abafumbize. Ne chairman wa district nga wooli nsaba etteeka lye twayisa eri abaana abazadde abafumbiza obwana obuto poliisi etandikire olwaleero bakwate. Ng'ofumbiza akaana akato muzibirangako ne mulaba. Kubanga siyinza kubeera mukulembeza emyaka 5 ne mbaleka nga bwe nabasanga, no. Bo abasinzeeko abasomeseddwa obuyonjo babawadde ettanka z'amazzi basobole okubeera n'amazzi amayonjo. Bakibawadde olw'obuyonjo bwe basanga mulina mu maka gammwe era tusaba obuyonjo bweyongere. Ye dayirekita w'ettendekero lino Ssemanda Mikidadi yategeeza nti egy'okuleeta abayizi okusomesa abakadde obujulivu n'okuyiga okuwandiika takikoze mulengo mwokka olwo ne mu disitulikiti endala n'asaba amatendekero amalala ngakolenga bo. Twakikoze mu Lwengo nga disitulikiti yokka wabula twatambudde mu disitulikiti nnyingi nnyo nga Ntungamo, Kaliiro, Mityana n'endala nnyingi nnyo nga twagala okutumbula embeera z'abantu baffe mu by'obuyonjo eby'enkulaakulana. Bo abasomeseddwa basiimye nnyo abayizi bansamizi okubasomesa okuwandiika n'obuyonjo. Siima abansamizi okuyigiriza obuyonjo nga okuzimba obutandaalo, okuzimba toyireeti. Bino ebibeereddewo ng'omwaka oguwedde Mutabazi yakuba abantu emiggo abaali baganye okwetaba mu bulungi bwansi ekyaviirako akabaka ky'okwedembe ly'omuntu okubiyingiramu. Aruna Mugerwa yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Kakati saagala kuddamu ng'okulanga ogudde ebbaala, saagala wulira.